tuwogira waliwo omukyala ali mu America yaŋŋamba naŋŋamba lwenkulaba nkugamba ekigambo kino naŋŋamba agamba Fred bannange abawala tebamuwugula ŋŋamba abawala tebawugula Fred abawala b'e Kampala bayinza olaba Fred nga Fred alina waasula Fred bamulekera ennyumba omuwala n'amwezingako Fred abawala kituufu ekyo kubanga omuntu akulaba n'ennyumba n'alowooza ati gwasinga okubeera obulungi kituufu naye nga wabawo nze kati mu position gye ndimu mental struggles gye nfuna tempa nnyo position kati wenfuna relationships nga 3 basobola babalanced mu bwongo okananonyevaamu genda ebisenge obiteeke mu maka amalala kuyomba zino lambe zembiriko zantama nga nnyo mwezi ogw'11 omwaka guno lutongozeddwa taliyo kintu kirala okugjako Ray B mukyala bindeeba omu bw'ati agenda kuba kusobokululira olutambi lwa firimu eyakali ku theatre Bonita n'olulaga lumu lwokka. Firimu eno ez'okulwanyisa obutabanguko bw'omumaka buyite domestic violence era kati nno letase. Okay, kale ku mukutu gwennyini kwe tusinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira webali nnyo bayire ddala tuli proud by Africa One Tours and Travel ennaku z'omwezi nga 22 tuli wali mu ggwanga erya Egypt tukomawo bupya ate ne gurupu endala ey'abalambuzi abalala kola nga tulambula gwayagala otwegattako enamba zaffe za Africa One Tours and Travel weziri mu kabokisi awo okola akakyukakyuka okola nga tugendera ddala mu maaso ku St. Mary's Bridal Center gomesa z'omulembe mishana nabyo naye abireese bulungi nnyo olunaku olwaleero ku show ninako Fred mutabani w'omugenzi Evlyn Lagu gwe n'olunaku olwaleero ayina show mu nnaku z'omwezi nga 5 jjukira nti show gye yalina okubeera nayo wano baagisazaamu so olunaku olwaleero aŋŋambye ayina show nenjagala twongere okukunga abantu mubeereko online kusanga ayinza okuba ng'afunye mu akiteeseteese atya planning atya okifunamu yonna yonna information yagirina naye katusooke tumubuuzeeko tumanye ne bwali embeera bwagikwasaganya tutambulirawo. Fred ojja kwogerako nnyo tusanyusa okulaba nsanyusa obbalawo nsanyusa okumpa omukisa guno okwongera okwogerako n'abannayuganda balamusiza bannayuganda mwenna bampita Fred Kasavu nenga nzimba brand nzimba 2 nzimba brand ng'omuyimbi ngosa abamanyi ennyumba balimanyi ngosa Kaxis yes KAXIS so if okebera ku Facebook ojasangako Ras Kaxis okebera ku TikTok ojasangako Ras Kaxis okebera ku Instagram ojasangako One Ras Kaxis nene page za mami wange ngijabadde alina following enene za Facebook ne YouTube era nzazi running ne sijja kyusa amannya agenya sigala nga wekiri Evlyn Love kwa postinga ukola post osobola olaga amannya nti kati noli manzalo ukoze Kaxis ne n'abantu we bati nenga tuli postinze ku page wa page yesi so kati watandise okuyimba nkuvadanga nyimba kubanga ndi muto okusingira ddala kubadanga mpandika poetry kubanga nze manyi Oluganda lungi n'Oluzungu manyi lungi ne literature so manyi literature mu Luganda literature mu Luzungu so okutontoma sokotontomemu anti katize obukugu bwendiko si bwa bwereere wetaga smart access osobola rapper yes nina ennyimba kati 3 eziwedde nga ate nina ennyimba nyingi naye kati eziwedde kati ziri 3 ngenda banzibirizinga ku pesi Katonda gyanampa wakati nze nzikiririza nnyo mu Katonda n'ekiseera waliwo ekiseera Katonda ekituufu kyaba ayagala ofuniremu ekintu kubanga wosooka n'otegeera ekikyamu kikwanguyira okyewala naye osooka n'olaba ekirungi ekikyamu ekijja kikutomera butomezi ogenda kyewala kiba kizze naye osooka n'olaba ekibi okitegeera n'okyewala kitegeeza okubaluga flow nze ndi very versatile nenga ne luga flow musobola yes osobola wamu freestyle
Siri bulungi mu freestyle. Tuli bulungi mu freestyle. Hai tuwe Ngala nyo okuwandiika, nanyo okuwandiika. Joina kale na jeri. Ngendo premiering. Yeah. Naye mwagala kunziba. Ateri ajja kubba. Mwagala kunziba. Ateri ajja kubba. Kati tukole wetuti. Kubanze vocals zange siri professional vocalist. Kucho cheneralikirira ekyo. So ngamba saba nga 5 November ina premiering oluyimba lwange ngina performing enyimba za mama wange in practicing buli lunaku. Enyimba za mama wo? Yes. Ogena practicing? Nzi practicing nzimanyi ode lyrics mbadde nzimanyi just kati practicing vocals. Fred gende mpola. Enyimba za mama wo zimanyi? Nzimanyi. Ogumanga n'enjalayo n'okuma onoli ewaka. Nalu performing ne ku jam session. Ekubondi? Yes. Eri ku hotel? Yes, nalu perform. Are you serious? Yes, and it was so kunyimbiremu akayimba. Waliwo oluusi lw'okomawo bw'oti baby mutumbi ddala ddala omubiri ne gunkankana bwe guti enjagala nkugambeku sabula omutima ne gunnumiriza nti omanyi ebyo by'onokola bya kito ekituufu gy'onokoma okyewala wakuba kale lyrics zikyabukabuka naye nga ngenda bakuba ku live nakuba ennyimba za mami then nkube n'olwange ndu sharing lulungi nalukoze naluwadde obudde zigenda bera live ate nga ebadde teamwork nateeka ku Facebook ya mami wange Evlyn Love ne TikTok yange eriko CRUZ ne YouTube naye eriko Evlyn Love. Obi streaming omulundi gumu? Yes, omulundi gumu. Amaanyi gagenda okubeera weeteeseteese bulungi? Neteeseteese. Kiki oyagala okufuna mu kino ky'oli mu kutegeka? Njagala kuddiza Bannayuganda ku ssanyu lye bampadde kubanze Bannayuganda bampeereredde okumala kati emyezi 4 nga school fees bwe bamunsasulira engoye bye bazingulira bwensula bwe basasulawo buli kimu so nga tewali kyamaanyi kyenyinza bakolera okugezaako okubasanyusa kubanga sikyangu osanyusa abantu naye nga niragezaako inshallah Mukama ajja kunsobozesa obbasanyusa. Obeerawo? Naye mugabane ku ssanyu lye mumpadde. Obeerawo kati? Mbeera Bujuuko. Bujuuko mami we yaleka? Yes. Obulamu butambula butya? Obulamu bukyali mu Ndota era. Kyotegeeza? Bukyagenda bugenza. Obulamu? Naye ofuna ekyokulya? Ndya paka lasiti bakyampa emmere. Mamirule ampa emmere buli lunaku. Papa Misaki naye ampa breakfast oluusi. Support bakyagimpa abantu bonna yes abantu abasinga bonna bakyampa support nga babadde nga bagituwa kuba mba displayingira intentions zange ne balaba nga ziri very vivid nga tezirimu mutima mubi tezirimu wesitayagaliza muntu yenna tezirimu gwenvuma so intentions zange ziri clear so ogigamba omuntu ng'ategeera kimanguyira okwongera okuyamba oluusi misunderstandings zino zezitemesa abantu okutuyamba ninga abantu si babi nga bwe tusuubira oba bwe tulowooza. Health wise oli otya? Ndi very healthy, thank God. Kama I'm blessing nga sidwala. Yes, I'm very healthy. Kati wakobeerayo nani? I have a team. We're building a brand. Ajita Kampala we good. Tukola events. Different events tugantegeka mu March. Tugategeka World Kidney Day. So it will be a very good place for you to come and expose your business. When a business gyotandika, oba ina foundation gyotandika, oba ina structure najona gyotandika. So we shall get a venue. Tetunafuna venue, but we shall get a venue depending on the demand. How people will perceive it. Tujja kukola venue mujje mu display expose amwe different content creators bajja beerawo. Different people, we shall invite different people. Tugenda wandikira abantu abenjawulo, to approaching abantu abenjawulo, tubayite bonna, then nabalwadde b'ensigo bajja bbaawo, babulire bayitamu nabo nga bo, kuba balina bye bayitamu batasobola bagamba, ninga babonaabona, tebalina sobola boogerera, babyogere. Kuba twali tugenda kosa omukisa gwa show ya Papazi, abalwadde b'ensigo bajje boogereko nammwe, babulire bye bayitamu musobole nammwe kyewala, kuba kyotamanyi
wekikola teguba musango. So nga twagatola omukisa gwo tubabuulire mumanye nga March nga 15 World Kidney Day ebirayo from 10th dates zibirayo from 10th. Wali yagala ebeerewa? Nandiyagadde nnyo nfune ekifo nga kigaziko kubanga egenda beera expo nga different traders, different businessmen nga basobola presenting waka waabwe, artists obeera art exhibitions basobola presenting art wakawo, then ba designers b'engoye, waliwo aba baking cakes, waliwo abayimbi, ba dancer. So because entertainment can also better business, obeera ba bloggers, bingi ebisobola interaction ebeera y'amaanyi wetugatheringa ffenna kiba kiyamba nnyo eggwanga lyaffe wetuinteractinga ffenna from different sectors with one cause. Tumanya nti cause emu tetuba tujja kikola kiggwe because everyone buli omu ajja kukwatibwako. Yes. Then from there we can go to ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Other things, mental health, bingi ebisumbwa Bannayuganda nga tetubimanya ate nga si ddogo nga balowooza ddogo nga busobola bba mu bwongo obwo nga gwolooza bakuloga. So omulabi yandiyagadde omumanya Fred bukyanga tumale okuziika maama. What are the challenges you're going through? Challenges kize wakasanga so far? Challenges nyingi naye nze neesiga nnyo Katonda. Kuba waliwo yankubira n'aŋŋamba twandyagadde omuyamba naye muleete katubuulira n'aŋŋamba. Basically right now challenge enfuna is finances because nze mbadde saasoma nnyo kikugenda wala ate nkuliridde mu bwongo. Nkyayagala okuyiga okusoma. Nkyayagala okuyiga ebintu bingi kuba nange nkola research wange ng'omuntu. Oyagala okuddayo okusomera okusoma singa omuntu aba kwadde opportunity? Yes, nsobola okuddayo n'ensoma. Wanyagadde soma ki? Nze kati njagala yiga instruments oba guitar oba piano. Yes, njagala oyiga nyongere ku skills. So basically I production? Yes, on production. We with production and engineering. So engineering, yes. Okay. Do you get any nightmares biroto about mommy saying anything? Namulotako gumu. It was not a bad dream, it was a good dream. Yali agamba ki? Teyayogera nange. Just namulabulabi. Nga smiling. She was just seated somewhere. Then some interrupting. Then nemuleka. Because sagala nnyo mbongo bange nabu training embugamba nti omuntu waba abuddewo tugeze mu nsi buli bw'okaaba buli bw'olajja na mutima buli bw'oyayana gy'aba agenze bagenda awummula mirembe kiba kimukakatako okudda so nga njagala awummule mirembe ekitegeera in peace because nze ng'omuntu I can handle myself ate ne Katonda waali tagenda kunvaako. Katonda ffe abamuvaako ye tatuvaako. Kati naye susuubira muvaako. Yes. Okay. Tuline Fred, Mr. Kasavu? Kasavu. And of course alina show ennaku z'omwezi nga 5 November. Kugambye nti ebimu ku bya challenges sofa ze yakafuna bukyanga Eve tuva ku maaso the finances. Okuyiwateeka amafuta mu mmotoka otambula okola ebibyo. Emmotoka yafa nko twagivuga nnyo mu kuziikaawo n'ogenda mu ddwaliro. So nafunamu obuzibu ne gearbox. So baliwo abakikwasaganya abanyambako bali mu kihandolinga. Yes. So nakyo kijja kuggwa inshallah. Omuntu asobola kuyambira ku namba ki? Nina enamba yange y'essimu eri 0752 722 741 ng'osooka kunkwirako direct eri mu mannya gange Kasavu Fred. Ne WhatsApp eri 07 00 41
9610 nga ya WhatsApp. Then aina MTN era still so kosa WhatsApp bana nkulako direct ku MTN 0776 42 42 37. Okay. Biche bichuse mbulamu. One lesson you've learned in a small time so far. Kubedi omukati mvubuka tulaba atamanyi na what you're going through na kitegeeza ki. Nange mwenyine ayogera simanyi but bichi byo ebigenze mu maaso mu bbanga lino byoyize okusingira kyenjizeemu mu bulamu bwange. Tulina kukkiriza, tulina kwesiga Katonda mu mbeera yonna yonna. Kuba weesiga Katonda ojasanga nti n'obeera n'ogwa mu waterfall amazzi tegagenda kukutwala. Ekitegeera Katonda ojaseeya bulungi oveeyo ku lukalu. Ekitegeera n'ekirala kyenjize nti responsibility Katonda baba agikuwadde ebeera yiyo tosobola kidduka. Kuba relating to the Bible waliwo omwami ye yalagana responsibility ya Katonda ekinyanja ne kimumira ennaku 3 nabeera mu nyanja ennaku 3 paka we kyamumira paka ndoza bwayakkiriza mu mwoyo gwe ne mu mutima gwe Katonda naloka namugjayo mu nyanja. So buli wedduka responsibility yo oba odireyinga okufunako n'emikisa gyo. Kiki otegeeza okudduka responsibility? Buli muntu tebakutondera bwereere, toli wano by mistake. Tebakusabako okukutonda, tebakitegeeza yakutonda alina byayagala okole. Ekitegeera ate muggwe obiwulira tobimanyi naye obyewala. Oluusi tubimanyi tubikozesa, abasobola okukikozesa batuuse wala era be role model baffe. Naye abadduse responsibility zaabwe ne badduka ne bagenda ne bava mu ggwanga n'addukira wa obulamu bubakalubira because gye tuddukira nduka n'ogenda mu America ogenda tuuka bo tebakwagalayo guge mazima, tebatwagalayo mu nsi zaabwe. Bagenda kukozesa baku exploiting oweze emyaka 6 ng'otidde okudda ewammwe ogambe nadda nti eka bananda babatyanga. Ekitegeera bananda kwanza nabeerako ettaki nasigalayo bakingola conditions zemubeeramu ng'abantu amaze wano emyaka 10 nenga ali mu space yemu naawe gwa amaze wano emyaka weeks 3 nga musula mu space yemu nga talaga advancement ali atasobola kudda Uganda gama amaze emyaka 10 bananda babatya. So baganda baffe bambi abali kubeyo mukomewe mu Uganda ekulaakulana kubona abazungu ndaba badduka badde eno n'Abachina n'abaani kuna badduka badde eno kuba resources tuzirina. Uganda emu yokka bwite ina zaabu esinga ensi yonna nga yeegasse. Uganda ngagga nnyo mu weather. Oli musajja oba n'omugati mu summer nga tosobola kugulya misana. Nga wogudde bwina okugulira ogususamu essaawa 3 guba gufudde. Ate omuntu waliddeko ku mugati gw'omu fridge nagwo guba bulala. Ate nga wano otereka omugati gwe ennaku 3 n'ogulya bulungi nga tofunye mu buzibu. Wano Uganda dola emu oli ekyemisana n'okkuta 13 mu mmeka oli ekyemisana n'okkuta. Abantu babeera eri alya biri bulala. Ate gye tuddukira kye kinneewuunyisa. So nga mbasaba tusigale wano eno tukula kyotegeeza otadduka responsibility. Yes. Uganda responsibility yaffe Katonda bwe yatuteeka kitegeeza no responsibility yaffe. Tewali mulala, tewali muzungu agenda gitukulakulanyiza era bagenda abanajja okutukulakulanyizaako bagenda kutu exploitinga basigale nga batubba abanatwala mu nsi zaabwe era batwala kutu exploitinga kutukozesa batusuula out. So responsibility yaffe entuufu ly'eggwanga lyaffe Uganda. Katonda kyeyatutondera okubeera batondera okukulaakulanya n'okusigala. Wakola mulimu ki Fred? Mu biseera ebyo eby'eddembe nga toli mu ebyo bya charity bikyero. Sina kyengu nakugukamu. Tolina kali mulimu yadde kukolako? Nakolako mu Owino, nakolako ku Nasa. N'ongamba ennaku zino? Kati ngenda ku shows n'ennyimba. Bakuwayo akasente? Yes, abantu banfuwa ssente. Ngenda ku shows n'ennyimba. Then wabeerawo ne grants and donations zenfuna eza goodwill nazo zikyankuumye. Then n'amabugo era gaafikkako. So nze wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 6 82 953.
ate weerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So ngasabanyo katonda investing sente zange zemanfunye yabazi investinga. Biki byogamba nti mama biyajja ankuza ngamba Allan binyambyeko mu bulamu kati ng'ate taliiwo mu kaseera kano. Omwange ngamba ebintu bingi mulabiddeko bingi ekyo namusinga omuyigirako engeri gya handlingamu abantu engeri gyakwataganamu n'abantu nti bamugamba gwe omutima olina mulungi bujja kusuula ewabi naye tekyamubayasinga mu bwongo nga omukola ekibi nekyo nakukubirako naddamu nakola ki nakuyamba okitegeera kuba kimanyi tomanyi ddi muntu lwogenda mumwetaaga yadde mubi yadde mulungi okitegeera ate nga ku nsi kuno fena twazaalibwa tuli batuukirivu tewali gwe bazaala nga tewali yasabako mumuzaala ate fena twazaalibwa tuli batuukirivu just betuza tu experiencinga oba kutukuba nga tukyali bato oba kutuvuma betu experiencinga mu bazadde baffe mu society zaffe gye tuva bebitugenda nga biddugaza emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe. Taata ali atya? Ali bulungi. Mwogera? Yes. Akubirako? Yes, ankubirako tumitinga twogera kuva danze mu kufunako mu consultinga of course ng'omuzadde kuba opinion y'omuzadde webeera ematalinga nnyo mu decisions zo kuba oba obuuza nnyo madox agamba nti nze mwana waabwe alibaddira mu bigere ekitegeera kati kitegeeza era oba banjagala oba saagala era ye taata wange nina oku inheritinga genes ze nina oku inheritinga buli kimu nina omu representinga. So twogera mufunako guidance, mufunako advice, mufunako financial support, supporting financially, spiritually. Yep. Twogera. Waliwo omukyala ali mu America yaŋŋamba naŋŋamba lwenkulaba nkugamba ekigambo kino naŋŋamba gamba Fred bannanga abawala tebamuwugula ŋŋamba abawala tebawugula Fred abawala b'e Kampala bayinza olaba Fred nga Fred alina wasula Fred bamulekera ennyumba omuwala n'amwezingako Fred abawala kituufu ekyo kubanga omuntu akulaba n'ennyumba n'alowooza ati gwasinga okubeera obulungi kituufu naye nga wabawo nze kati mu position gye ndimu mental struggles gye nfuna tempa nnyo position kati wenfuna relationships nga 3 basobola babalance mu bwongo basobola na performing. Olina mental struggle gy'olifuna? No, si struggle. Just mental state gye ndimu kati. Okitegeera basi omukazi tesobola kunkwasaganya bulungi kati abakazi tesobola kunkwasaganya bulungi bomba sijja performinga kyansuubira performinga just kuba kumala budde ndowoozeera naye with time with proper process kuba ndowooza era n'okwagala nakyo kiba kiraba eri Katonda. I'm 20 years old. You're 20? Yes. Okay. Kuba ndowooza okwagala love is a gift from God. Buli omu akifuna ekirabo ekyo kakisinziira ng'egyo interpretinzeemu Mukama n'akikulekera. So just nsaba Mukama ampe ekirabo ekyo mu kaseera katuufu. Kale abantu tumalize show yaffe eno ng'abantu obajjukiza online show yaffe gye tulina tuve wano na Uganda mwenna basaba nga 5 November sawa 11 ez'olweggulo kwa sawa 11 ez'olweggulo tugenda ba twetegeka kigenda ba kiwanvuko paka sawa 4 tugenda bela live ku Facebook Evlyn Love, TikTok kuliko XCLUSIVE ne ku YouTube nayo Evlyn Love subscribe ku Evlyn Love ne ku Facebook tumfollowing ne TikTok mungelo kumfollowinga then aba details zange ndaba zibeera Instagram links zange zibeerayo ne WhatsApp number zange uzompereza message ku inbox message nzikebera nziddamu ja kuddamu tujja kwogera aina proposal yonna aina idea yonna gyayagala okumpa aina message gyayagala okumpa yonna nze message nzikebera osobola okuntextinga osobola okunkubira but okusinga ddala osobola okuntextinga kisinga yamba. Yes. Omukyala aleetagge bayita Rowani omumanyi? Yes, mumanyi. Yaŋŋambye we mba nkulabye mugamba akwagala nnyo era akutumiddeko nnyo. Naye mwagala nnyo supportinze nnyo naddala mu music abadde nga mpa ssente
nemfulumya waka nemumulaga n'asanyuka nnyo n'azzaamu amaanyi. Omuntu akuzzaamu amaanyi ne wabeera omu ye abantu 100 ne bagamba tosobola nga olinawo n'omuggu gw'omanyi nti akukkiririzaamu. Anzikiririzaamu nnyo. So era mwebaliza ddala. Kale toyanza nge. CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya truly proudly powered by Marus Bridal Center, Africa One Tours and Travel, Hasi Beauty Parlor, Kogaseni wa Mukisabo Research Clinic. Kale unako leo sagala kubanga atensukako wano mbade ne Kim bawa Joan nemba ne Sharif bawa Winnie na Kitende. Kale Lawrence onge unako leo ALLANCRUZ wano sagala kubanga atensukako wano usiye bulungi mwera. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier